analysis ya Tamale Mirundi ababadde bamulaba ennaku zino oba abavubuka tebayinza kutegeera amagezi ga Tamale Mirundi kubanga abadde akyusizaamu ku analysis nga teri nnyo political naye analysis ya Tamale Mirundi eya politics teri muntu mulala yali agituuse ku mutendera ogwo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Tufuna amawulire lwali lunaku lwa kusatu then ekiro ekyali kikeesezza olwo omukulu Tamale Mirundi n'agenda maaso n'okuba nti assa omukka ogw'enkomerero n'ava mu bulamu obw'ensi eno abadde kisubi awo we yali agenze maaso n'okuba nti amala akabanga ng'olumbe lugenda maaso n'okuba nti lumubala embirizi. So amawulire gafuluma ne gakosa buli omu naddala abantu abadde bamugoberera muzeeyi n'abadde bagoberera emirimu gy'akola n'obanga obadde togoberera wabula bingi nnyo byayogedde nga birina engeri gye bikutte ku society eno okutwaliza awamu. In fact ali mu mirimu abalala gye bagenda maaso n'okwegazanyiza mbe bamu ku baagitandika egy'okuba nti bakola analysis n'ebintu ebigwa mu kowero. Tujja kusooka kutandikira awo embeera analysis ya Tamale Mirundi ababadde bamulaba ennaku zino oba abavubuka tebayinza kutegeera amagezi ga Tamale Mirundi kubanga abadde akyusizaamu ku analysis nga teri nnyo political naye analysis ya Tamale Mirundi eya politics teri muntu mulala yali agituuse ku mutendera ogwo. Teri mulala yali awadde analysis ya politics nga ntuufu nga ya Tamale Mirundi. Ojibweti omusajja abanga ne inside information nyingi nnyo ng'alifaalinga akuwa quotations akuddamu answer entuufu yali mugezi nnyo politically. In fact yali yeetagana kubaako na constituency gy'afuga ku magezi ge yalina naye kati abamuwulidde kati abavubuka boolaba basinika businisa amannyo gaabwe abo abamu nga basanyuka tebategedde muntu ki bwe tufiiriddwa omuntu omugezi naye nga ffe tugamba nti kitalo nnyo olunaku olwaleero lwa mukaaga olwasimbudde okugenda ekaliisizo oba bayitayo kalagala gyagenda okuziikibwa olunaku olw'enkya era emikolo gitandika ejja ku Sande essaawa 4 ez'okumakya bamuziike saa 8 kyesisuubira nti kinaatuukirira bajja muziika saa 10 kubanga buli munnabyabufuzi abawulira ayagala omukisa gwafunye ogw'okwogera n'atawaddeyo wadde 10 aba ayagala kwemalayo gyo bazzaawo nga bawogana nga bawoganya abantu naye nga tagenda tuteekayo wadde 10 ku nteekateeka abadde musajja w'amaanyi nnyo tufiiriddwa omusajja oŋŋaŋŋuli n'amala n'akuunyula obusuuti bwe n'agenda n'omugamba nti kati abantu omwenge omusajja gwe yalaama emmere abantu abali wano bonna gye bagenda okulya entambula n'ente bigenda kuvaawa nga gw'okuunyuse bukuunyusa ate oli munnabyabufuzi ab'omu kitundu kumbe be bakulonda. So abantu abalina obuyambi mu buweeyo buyambe mu nteekateeka omukolo ogusiibula omugenzi gusobole okuba ogw'ekitiibwa newankubadde gavumenti yabiwoomyemu omutwe naye n'abaana bano abato abakyali abato gavumenti si ejja obbaweerera nteekeyo kasente kabeere mu maka kakole n'ebirala wabeewo bizinesi ezikolebwa. So omukulu Tamale Mirundi yalaama mukulu oba tejantukole mukulu Tamale Mirundi yalaama tusanze ku puroguramu yaffe ey'okubiri naye tujja tutandikira genda mu maaso. mukulu Tamale Mirundi yalaama ebintu bye yalaama tekuli na kimu kyatuukiriziddwa mu byonna bye yalaama bala kuba okulama kwe kwali kwa video ate nga waliwo ne kye baagaanidde ddala ekikulu ennyo ekyo nawudde bakigaanira na mu kyaki ekyokumuzika ng'ayimiridde omutwe nga guliwo naye ate abo mu kyalo bo enteekateeka gye balina futi zo bagala kusima futi 15 bino si byabakyalo kusima ntaana bano aba funeral service aba funeral service baginawo bagenda okukomako olaba kuziika kw'abantu abasajja ng'abo Batamale funeral service erina weekoma era waliwo bagenda otuuka babagambe kati ebisigadde byaffe funeral service yeyeddiza buli kimu teri mutamiivu ayingirira entaana zonna zolabanga batamiivu nga baziyingidde musime bagisima waliwo akadomola k'omwenge nga tekuliko Fiona Savvy waliwo yamuyitanga Fiona Savvy omusajja ate yali tayasoba kibuyawo yagamba omufu yabadde w'amaanyi aba Fiona Service bamutadde bebamugaba Fiona. Omugenzi yagamba ebintu bino sirinyangako mu kyaki baba ekyo yali nnyo mu kyaki n'endulu n'evuga
nga bamuleese kale genda maaso tandikira tugende maaso ku kyatamale ekyatamale kati etamale twabadde naliko naawe wano mu week n'owo okwogerako then tusimbulira awo mpola mpola tamale nze bintu bye namwogerako nabimwogerako naye kati waliwo amawulire mangi ageetoolodde ku mbeera ebyabaddewo ebiriwo kati enteekateeka tamale tosobola kumwogerako lunaku lumu nekiggwa naye kati ebiriwo nze nange saawukana nnyo na bukenya nti abagenzi bano machas tebalina buyinza nga bafudde naye balina right ku bye bayogera kuba babyogera balamu tebabyogera nga bafu oba ontegeera bulungi so kitegeeza nti balina obbawa ekitiibwa mu kuba nti bebayogera ebigambo byebayogere nti bituukirizibwa kuba kati gojja kujja oteekemu amagezi gogambe ti omufu talina kyatugamba aba yafudde n'ebiri bye yayogera tabyogedde kati yabyogera mulamu anti kati omanye ekyo kiva okitegeera abafu baali badda abayogeranga ebintu nebituukirizibwa balinga badda ne kati abednaku ate baali bagambye olina bunayogeddeko naye nemugamba mugendagenda nga muyimirira obutundutundu obwomukulu bonna bonna nga mumulaga abantu nagamba jabikola nemugamba ti omugenzi kyalama kasaba bamututte mu kyaki bakutudde buli kimu kisoboka kale tolaba we bamulese mu kyaki omu ku bakulu baganda bamukulu we waliwo oyo gaye yabadde mu nteekateeka yayogedde n'agamba yagambye nti ekyakyaki kino temwakitegeera bulungi yagaa tebamutwalanga mu kyaki alina statement gye okumuyita akalambo father mukiibi omuyita akalambo timwe mwakoma ku kyate mutwala mu kyaki naye nti waliwo condition kati nti condition gyebajjewo ne bamuyingiza ojja yita omusajja akalamba atabuke ochegedde era awo wali omukulu we yanyonyodde si bwe yanyonyodde video bwe naginonyereza okugiraba bwetyo video bwe yali respondinga ku bya radio juka nga afudde father chief yagamba ba celebrity kakolerera akalambo kati ekyo kyamuyisa bubi ekyo kyamuyisa bubi so mumbere fanana bwetyo tukkirize nti omwami Tamale yawummudde naye kugamba nze kinayizeemu nti abantu bamanyi okunyomoola okusalawo kw'abagenzi be baba bagamba okukola ate ekyo kyabulabe kubanga bwe mutaagenderere emizimu kyovula ennaku zino minyiivu bwe gijja gisitula kasasiro natta abantu tulina ebintu bingi kati ennaku zino byolabako nga biva ku mizimu gy'abajjajjaffe si basanyufu kubigenda mu maaso okyegedde bulungi nnyo ennaku bbiri zana bbiri kyengera temuninyisanga mu kyaki twasabye netutukuba nebakuba netendo omwenge ogwo gwatuukiridde naye walagi namulabyeyo yagaana walagi yagaana walagi olwensonga nti abatamiivu bajja kutabula omukolo bagutabudde endonga abantu bagikubye tebagenda muziika ng'ayimiridde nga bwe yalamba ate nga ekyo kinabadde nsinga okwagala no bakoze bubi era bakoze bubi kankubulire ekintu kino bino byonna era nze oluvaano ngenda kaliisizo okyegedde nakwataganye bakira batakalisizo ono yatabudde kalagala notika amanya njagala bulungi era jjo nabadde n'ono mutabani we Tamale Mirundi Junior nga tumuwa obubaka bwene gye badde buvudde so ekimu kye nayagadde nti basajja famire eŋŋumu naye nalabye Mirundi babadde bamwagala waliwo abantu abamu mu famire zaabwe ng'oyinza okufa ng'abantu bonna bali abo batunula bagamba mwe mutabadde temumanyi naye Mirundi famire yabadde emwagala ebyaddala anti naye abadde abaagalaa yajjayo famire nenanga omumuli okumanyikibwa mu Uganda tabula mama mwe yagambye nti omwana wange oyo temuzikiriza omulabako so mu mbeera efaanana bwetyo
nze ndowooza nti barespecting ennyo waakiri bakwateko ebintu nga 9 ku 10 nga 9 ku 10 kale kati 9 bye baakoonona wasigaddeyo 10 omwenge gubadde gwa munguuba ezzana tewali mwenge omwenge gwali kyengera yokka ezzana yo baali ku kintu kimu katonda nga faaza tavaawo awo ekyengera nga eri wali ettende waliyo vibe yali ekyengera wano nga nezzana amina vibe eri ekyengera abutamiivu bono kati jo waliwo omutamiivu yazze nga bazze kunywa mwenge Tamale Mirundi yagamba tunywe namulabe yagaye kanayire yatugamba tunywe kanayire akati wakanayiro ate ali eri mu kyalo wammo wakanayiro ate yali eri yagaye yatugambe tunywa walaji etteeka yawadalima yaga twagala kimu nayiro yaga mugezi yatugana walaji nayiro nga kampuni wezibanga zitegeera bulungi ogamba muzeeyi okusinzira ku dameri yakola ati namentioninga nayetegeeza gwanywa tubawaddeyo ebimotoka 3 bino ebiwanvu emmwe abatalina bantu bamaneja bategeerera mu ddala kampuni nga eyanayiro nemusirika busirisi muti awo okolera erinnya omugenzi abadde anywa nayiro amentioninza nayiro nti saagala walaji mulete njagala abantu banywa akalango mugenda akolunde kalango mugenda musasuladdi twagala ata kyandiyongezaayo n'okubyogerako nti nayiro etukkiriza omugenzi nayiro bani mutadde ku kikuba eri abantu we batambulira mugenda okulati bibiri oba bisatu oba bitaano ziyinza okubasalaamu mesene zebasponsalingira ebintu ekyengera babadde bagutaddeawo ku lubalaza webali ng'abantu buli ayingira kyengera bwati oyigenda paka waka n'amacupa go so kale sisiibula omulabi basibudde ne tujja kukwatagala olulala ayaya tugende maaso kati nsigazza omwana ono mwami kiviiri mwami obote so kati naye atulindeko wali agenze ku byakusima bagenda kusima gwe kati ensonga endala gye nalayo be complaininga mu kuziiko okwo kwabadde badde bannamawulire bakomplaininze nnyo ku bannamawulire nti basusse obungi n'okuba nti obwedda beetala interview ku interview kakati mulimu abantu abamu abakomplaininga nosooka n'oyagala okubuuza ya complaininga yaani gwe twabadde tusiika bamuyita Tamale Mirundi senior top journalist mu Uganda kakati abannamawulire abalwaniridde nnyo and he has been kati abantu abatamanyi Tamale he has been very versatile ate he has also been a great man in all aspects of journalism he embraced the new media gwe tuyita social media omusajja oyo abadde ennaku zino abeera kuno ku social media okyegedde emikutu gya YouTube abantu bangi kyabatwalira ebbanga ddene mu bwongo bwabwe okutegeera nti we have a new media mu Uganda ng'oli akulaga adjusting eyo kale away from there weekend entertainment wise wetubanga tukomyewo ku side ya entertainment mwana Mwalashiba Karungi namulabyeko e Rwanda yabadde agenze kuba ku muziki bantu beeyo n'okutambulamuko as an artist we yatuuse ezimu ku interviews agenze maaso okubanga zikolebwa bambuuziza okusookera ddala ku bato ya Sindi era omanyi ne Sindi lwe yagendako egudu wano namulabira bamu interviewinga kuyo n'ajogerako bwe yamaliriza ne bamubuuza ku bato ye ne Spice Diana n'agamba nti there is no financial value mu bato wakati we ne Spice Diana n'agategattako era ye tasobola na kugiyingira olw'ensonga ebyensimbi terina kyejjamugattako n'agattako n'agamba nti nze ndaba bulabi Spice Diana eyo ng'agenda njogerako ng'alaga alina obusungu bw'amaanyi gye ndi nze siira kye namukola era simuyinaako na buzibu siina na bwe nyiza yingirira bato naye n'atugamba ye ne Sindi ebyaddala baalina obuzibu ate nga balina history omukwafu tho agamba respectinga nnyo Sindi yensonga lwaki ne ku Blue Through wamulaba yali abenjoyinga abaagala era Sindi amwagala ng'omuntu but balina grudge eyaddala musically n'akakuku mbuufu obuso Spice Diana ddala agenda akola bukozi yapingi nga tewaliiwo kigattako mu layini eyo wakati w'ababiri what's your say anti Spice Diana biba birungo
akati buli kintu kyonna kyonna ekibaawo enva babaawo enva z'ebijanjaalo oteekamu akalungo kebayita ekinzaali ekyo oba kareiko muchuzi mixi kati kirungo Spice Diana kirungo nnyo ne musically Spice Diana si muyimbi w'amaanyi nnyo naye kirungo mu music waffe mu Uganda era omulaba naye ali awo ayiriba n'agattawo naye talina nnyo maanyi goyinza kuyimirirako noga nti muyimbi nnyo oba naye olwokuba nti ali mu kifaananyi ekyo nze nzikiriza nti yeetuuma n'erinnya eddungi Spice Diana ye just kirungo ekiri awe ekisanyusa naye ndowooza bw'ayogera bw'atyo I told you about this thing naka battles kyekimu lwaki nakugamba nti Bebe Cool will never have a battle with Chameleon kuba beeyagala tebalina sipaaka namu eyinza kuleeta battle okyegedde Bebe Cool ne Chameleon lwaki okijja kutwalira emyaka gyo gyonna ng'olinze battle yaabwe oleme kugirabako simply because these people love themselves like beeyagala bakyali Bebe Cool asobola okunyikira Chameleon asobola okunyikira Bebe Cool but at that level of byakiyaayo kwegamba omanyi waliwo kyaliwo kati Bebe Cool ne Chameleon bakwatagana balina bye batagatta balina ki ng'era abantu naye tebasobola kukola tebasobola kukera ku makya ne bagamba nti katukoze battle kuba battle batajja kunyuma nakugamba nti bwe baba bakola ekintu ekifaanana bwe kityo bajja kukola musical it will be a musical showcase but it kulaga cannot music be just but it cannot be a battle because battle wateekeddwa okubaawo akagugulano kalina kutandikira kummwe abayimbi nga kaddala ne kadda ku bawagizi nga gwe tosala wano eyo ye bato ontekere bulungi nnyo eyo ye bato naye kati bato eya Spice Diana tewali nsonga lwaki Spice Diana alina obuzibu ne Shiba tebenkana mu byonna musically ono ali bibye n'oli ali bibye lifestyle ono ali bibye n'ono ali bibye tebalinaako kibagatta kyoyinza kugamba nti twayawukana omanyi abantu abasinga bw'oba ono oyawukana n'omuntu obulungi oteeka okuba nga ali obaddeko naye nga mwaliko awamu kati okwawukana nekujja naye tosobola kugamba nti twawukanye n'omuntu gwotabeeranko naye obeera stupid okutandika okugamba nti gundi oyo nayawukana naye ddiru wali naye kati Spice Diana ne gundi ne Shiba tebabeerangako close tebalina history together obwakyali they don't have anything together nti nze nali nyimba naye oba nali their history is quite on aveeno history waabwe waali naye buli omu alina olunyiriro gy'abadde atambulira so kakati abatategeera battle bo balowooza nti you can just pick up a battle from anybody no a battle is very scientific okutegeerera ddala nti because tosobola kwawukana na muntu gw'otabeeranko naye oteekeddwa okusooka okuba nti wali naye n'oyawukana naye kakati bano tebalina kibaawula kubanga tebabeeranko na kibagatta ye Shiba nani ne Spice Diana bonna beemanyi nti bayimbi bali mu space ono ali eno ono ali eri katoza agamba muntu ali eri n'ali eno naga mwawukane tebalina be baawukanira kubanga tebabeeranga era already tebali wamu so that's why kakati ekyayanguya Cindy ne Shiba okulwanagana kubanga Cindy yewandiika oluyimba lwa Shiba olwasooka Shiba ne wankubadde ayagala akyejjeko ekyo tekisoboka agamba akaana kange nze nakakola ki mwana muto talina kyaŋŋamba oyo kyokka n'oli agamba nti nedda ssebo nkuze nnyo naye nkusingaako gwe omumanyidde si wendi kakati awo there's something that can cause to battle nti kati kankulage nti wali wobadde omumanyidde navaawo kati nono ne bamulaga bamugamba nti kati kankulage naawe ndi levo ndala nnyo ate bwe nali nkuwaako empapula ezimu nazijjamu kankikulage tolina kyonna so and that's what fuels the battle
it goes back to to Bebe Cool and who? Bebe Cool ne Bobby Wine. Nti waliwo ekibaawula nga byaddala bato mu mazima amatuufu bayaddala waliwo ekyawula Bobby Wine ku Bebe Cool. Bebe Cool alaze nti kuba kati Bebe Cool baaliko wamu ne Bobby bakolerako awamu eyo gundi gyolaba zi firebase bagirimu ye nani be bakola firebase awo boolaba ababiri Bebe Cool ne Bobby. Bebe Cool n'akwata n'agamba nti Bobby Wine empisa zo n'ebigendererwa byo nkulese ngenzewa nkoze gagameo ochekedde kati awaliwo ensonga lwaki balina okukola ki okukola bato kubanga baaliko bonna ne baawukana kati logic ya bato yonna muteekeddwa okuba nti mwaliko mwenna ne mwawula logic ya bato wateekeddwa okubaawo ddala spark ennamu so si just bizina enkolerere okwesibya ku muntu n'omwesiba simwagala oyo those are chicken fights. They cannot make a battle strong because cut for example gochimanyi nti abawagizi bangi abawagira Spice Diana abawagira ne Shiba abakwatagana omuziki bonna bagunyumirwa so because they wali battle abawagiza kubanga battle etandikira waggulu ne kapaka mu bawagizi kakati abawagizi bangi ochimanyi abawagizi bangi abawagira Bebe Cool bawagira kamiliyoni nze Bebe Cool muwagira 110%. Chameleon muwagira 110%. Wakati bato bwebaawo mpagirani. Ontegeera bulungi nnyo. That's a point. Osanga abaana ba Leon Island nga bambadde silent majority. Anti basanga bambadde silent majority ate nga ba Leon Island. Ba Island bonna bamba okuva Chameleon. So there is no battle. There is no fuel for battle. That battle can never happen between Shiba and Spice Diana because they have never been together. They have no reason. They have no reason for a battle. And yes, they are trying to put it there like they are trying to put it there. But it can't happen. There's no science for a battle because battles are very scientific. Much as muzitunu yange ekintu ekya bulijjo nti I will just battle with anybody whatever it is. It cannot happen. It cannot happen because these people have no reason whatsoever to have a battle. They can have a musical show. I don't know why they cannot make for us a rave. Waliwo abayimbi baffe era kati bano bagundi bagenda batuleetera abayimbi baffe mwana kinsanyusa abayimbi baffe bagenda bategeka ba legends batutegekere ku bayimbi baffe abayimbi baffe abaali abaddala ochegeera abasajja nga ba Kokofinga abo ochegeedde Kokofinga yakuba music one soldier aba Kokofinga abo omulabanga owokusaaga naye asobola okukuba n'akutta ochegeedde gundi nalaba mumukomeza awani ono musajja ali kirevaje akwati oba wakirevaje alina problem ndoza mukutegeera kwe ebintu bino ebimu yayingira ndoza mulimu gwatategeera buki bulungi otherwise naye yali musajja mulungi era walaba shoyo bwe yafaanana naye waliwo abayimbi bangi abalungi ennyo betutawadde buki budde naye ng'ate nga enseddukira ku speed nnyo tetusobola balinda ontegedde tetusobola kubalinda kubanga oba okyabalowoozaako ne wajjayo alien skin otegedde n'obulwa w'omuteeka n'ogamba nti ate kati naye azze otegedde kati oba okyali ku oyo kati ensenge gyedduka speed bangi abayimbi baffe betulese emabega abeetaaga okugjayo olw'empaka tubateeke ku form 1 ochekedde tubateeke ku form kati basajja agamba Kokofinga nze nkugamba basajja bayimbi betegereza balaba omuntu nabo otino gamba nolaba just owuliriza lyrics ya music we nogamba n'omusajja yali muyimbi omuziki okulaba mweguli naye nga ali frustrated bamunyigiriza bino bitivi byamatoyo ku banyimba zaabwe biradio byasiriwala biri mu nkudi kati system eyonoonese tate nkudi show yenkudi by the way etuuse anti enkudi era it is happening anti enkudi ogiraba enkudi
kati ate abo abaana era kati weebaza abasajja ngaabo bagundi baliri puzzle tiriri puzzle yategeera puzzle okyegedde because waliwo abamu abalemedde mu music waabwe naye kati beetaaga puzzle yeetaaga nayingira puzzle kati yalaba nti abaana bampisaako eggaali n'agamba genda ogule emmotoka nkudi. By the way, nga tumaliriza nalabyeko waliwo shows bbiri ezigenda happening nga David Lutalo yalanga show ennaku z'omwezi 8 November wabula ate twabaddeawo ne Kabako naye n'ateekako on the same date gamba nti agenda kucelebrating emyaka 10 egya Kabako that same day. Won't there be a clash ku lunaku bwerutyo Kabako teekawo ne Lutalo oba buli omu agenda wuwe? Simanyi oba kigenderere simaba sikigenderere naye mmanyi nti ekisookera ddala Kabako okutegeka show efaanana bwetyo I think it's worth it. I'm also looking forward to Kabako's show. I think it's a great thing. Kabako abaddewo n'obuyimba bwe butonotono naye ng'ate abo performinga with unmatched energy and people enjoy Kabako unmatched energy and performance and olw'okuba tulina TNS tulina Good Life now back on form it is worth him having a show of that nature and I'm sure it will work. My only challenge is eyo neriruddawo eyo liriruddawo venue ateno nazero nayizo kubanga ekyo nakyo kikulu naye bwebabanga teboogedde ku venue emu nga Sindi bwe yategeka Sindi bwebaali batulimba nti biki it can be another vibe okwongera ku show. By the way, omusajja we yategese Mansur Semanda King Saa yawanise but agenda kujja January agenda kujja February 24 yategese ekitegeeza guno abatakoze yakola gulinga kugwako kati guno mwaka yaguumudde naye yategese show ya 24 February King Saa live. Yes. So ate nga King Saa era agenda kujja ndoza ku cricket over naye nga guno mwaka tategese no agenda kujja ku cricket over mwaka kujja 2025 nga 24 February no yategese guli nkubulidde kati unless nga mugenda shifting ogenda kunga ndi bagenda scam kati gwe nkubulidde kirinde ngambaga scamming but anyway ekyo si ekikulu but it's coming this year it's coming but nalabye yawanise 2025 that will February. Be okay you never know naye whatever it is so whatever it is for us we enjoy Ugandan music and please artists mwenawe muli but artists baffe mwenna tubaagala era tewabaawo artists alowooza nti no this artist is more artist than the other. I mean we love all your crafts. Just like what crafts za mwezimu oli oluusi abeera ne crafts neziyitirira obungi oba ne branding and selling abantu abamu bamanyi okutunda ebintu byabwe. There are people who have a lot of good things and they are not willing to sell them to us. Ochegedde ne wabaawo abalala nga balina kasasiro naye nga bamanyi omutambuza. Ochegedde ne packaging so ebyo byonna bikulu nnyo because ekyo kyekikola artist by the way artist totunulira kintu kimu nti nze bwe ngenda mu studio nekola oluyimba olulungi that's it waliwo okulutunda okyegedde okulutunda now we have the new media kikikujjako ekyokujja n'ogamba abase n'omugamba njagala kwogerako eri abantu okyegedde n'oyogerako eri abantu there are people want to hear from you as artists but waliwo baartist abasirise nnyo ne bantama oli n'asiika n'akutama n'olowooza n'otandika okulowooza oba yafa anti abamu baba ne fezi z'obulamu ze baba bayitamu you know that anti kati ye problem kati nze mbawa amagezi fezi ezeezo buli muntu aziyitamu naye todda mu kulowooza nti ensi erina okukunoonya okulinda ensi tesobola kukulinda the world is moving at a very terrible speed okyegedde tesobola kuddaawo kutandika kugamba no way it's not going to happen. All right kale obubakabwa obusembayo tusibe well njagala okusaasira Tamale Mirundi family abakyala abaana ne mikwano gyaffe ne mukwano gwange Tamale Mirundi abadde musajja mukwano gwange
The late. The late abadde mukwano gwange badde musanga nnyo ku kigere ku de Winton awo nakubako eriiso limu n'omugamba nemwogeramuko katono awo abadde very open ate abadde reserved magezi era ate abadde yegendereza nnyo ate abadde yekengerakengera nnyo abadde musajja mugezi a very intelligent man. So olwokuba nti wiiki eno tubadde tucelebratinga bulamu bwe twebaza Katonda tubeeko bwe tumuyigirako Tamale abadde waddala weebuuze gwe gy'owangaalira ku boda stage ku taxi stage ne mu mirimu emirala emitonotono gino gw'oli waddala okyegedde Tamale tabadde mubbi Tamale yakola mu State House okumala emyaka 10 gwomanyi ekitegeeza okubeera ng'oli mu State House ng'otambulira mu convoy ya president okumala emyaka 13 omanyi ku bavubuka b'ennaku zino oli byaba yakabba omanyi byaba yakabba myaka 13 nga president yatuula wano kubanga emmotoka ya convoy ya president erimu emmotoka zanga 2 naye emmotoka ezo eya press secretary etera kuba yakusatu ku yakuna gwomanyi ekitegeeza omuvubuka w'ennaku zino oba omuntu w'ennaku zino ng'otambula ne president ng'emmotoka yewe eyitawo bweti nga naawe oli wano gwomanyi ekitegeeza omanyi byobwakabba ku kyalo gwomanyi abantu ababbye nga bakozesa State House nga talina mu State House just alina omuntu gwamanyi mu State House nabba ebintu ku kyalo n'abimalawo ontegedde amataka n'agabba ayombayo ebiri n'ajjayo uniform ya State House n'ajjayo kaadi ya State House. So Tamale tabadde mubbi omulabira na ku byabadde akola and all that. So kibeere ekyokuyiga eri abavubuka bonna oba abantu bonna abakola mu bitongole by'amaanyi nti bwe bakuwa omulimu baba tebakuwadde kubba okyegedde tobba kutuuka kufuuka kyeneena nobba wano nobba wali n'ozimba golofa zikoma eri Tamale emirundi abadde na ordinary houses zokka. I don't know if you have noticed najjo nabadde kyengera very ordinary house ne baneiba bamusinga ennyumba ennungi naye ng'ate ku kyalo bamutya. So okubeera n'ekiyumba ekinene n'obeera n'ebubbi n'obba ebintu ebingi ennyo si kyekitegeeza nti otegeera nnyo si kyekitegeera nti oli mugezi nnyo si kyekitegeeza ebyo kitegeeza butegeeza nti oli mubbi okyegedde tekirina kirala kyekitegeeza oba just muki mubbi kati nga tutulabavaawo era gwe lwakuba opapa weekend show yaffe yajjoono oli wagitaddemu abayaaye kati waliwo ab'obulevu abajja baddeyo kugamba ekirala kyekintu kyekiteezi. It is a very serious issue. We talked about it, but they are developing stories. I don't know if you have noticed. I'm noticing they are developing stories. Twasabye nga nze omu ku abo abasaba as a community expert ekimu ku kikola omuntu ategeera kwe kuswala era gwe bw'oba toswala manya totegeera ontegedde bulungi nnyo okuswala kintu kikulu kyova olaba twambala okitegedde kuba bw'oba toswala jjamu empala otambulaawo olabe genda ofuke wali tukakasa okutegeerako era bw'ofukawo tugamba oli omulalu kati omuntu yenna ataswala muntu mubi nnyo oteekeddwa okuba nga oswala. This message goes to Madamu gundi Dorothy Kisaaka owa gundi director waffe owa KCCA muswaleeko mulizayininge gwe okulizayininga tekitegeeza nti nno ffe twakuwa omulimu okyegedde you resign because let me tell you tosobola kulaba nga abantu bafudde abali mu 30 gwe ne tukugambako nti resigninga ekyo kyekirabo kyosobola okuwa abantu swalako weekube mutima ogambe but this is my job because someone must be responsible and the technical team of KCCA Kampala Capital State Authority mu mbeera yonna eri responsible. Bwe ngamba nti eri responsible sigamba nti gavumenti ebawadde ssente ezimala ontegedde but okubeera responsible kitegeeza nze nvunaanyizibwa
newankubadde nabadde siina busobozi naye nze nvuna tekikuggyako buvunaanyizibwa okyegedde kakati essaawa eno abantu baafudde you are responsible okyegedde bulungi nnyo gundi omusajja wamu ono gundi road mayor Erias Lukwago stop and stop telling us the problems of Uganda, problems of Kampala, problems of Museveni. You resign. Ontegedde. Yes, sir. You resign as simple as that. Ekyo kyekyaba kyekisobola okuwaba na Uganda obudde buno. Naddala abo ab'omu kiteezi abafiiriddwa obulamu bwabwe abafiiriddwa amaka gaabwe abafiiriddwa sente zaabwe kubanga this was not an accident. This was a clear sign of negligence. Mubaddemu omuyiwa kasasiro nga mulowooza kigenda kukoma wa gwe okumpa reason n'oŋŋamba nti twagula ettaka emukono but government yagana tuwa essente odikulaakulanya kituufu emirundi gyonna naye ekyo tekikuggyako buvunaanyizibwa kakati resigninga oba ontegerekeka bulungi. So that's how we have erina eggwanga bwe liba linaakula okuva ku level kwe tuli tuteekeddwa okubeera nga tutunuulira ebintu from that perspective nga tetutunula nze saagala nze senga bukeera ku makya n'otatuweereza gwe abasidi omusunsuzi n'otatuweereza kwagaliwo ensonga zonna z'oyitamu nabadde sirina motoka entuusa ku gundi ku sayiti simanyi biki simanyi kino kamera yabadde yafudde zonna ntuufu naye tekikuggyako buvunaanyizibwa nti ffe tubadde twagala oweereze ffe tetufaayo oba wakwasiza ssimu oba wakwasiza kamera ngaeyo oba wakwasiza kamera ngaeri ffe ekikulu kyaffe kutukola ki kutuweereza kakati abantu baffe baagala nnyo okwekwasa olika kyova olaba nti buli omu abeera mu bulemu geemu kyova olaba nti buli muntu kati mu Uganda yeekwasa Museveni buli muntu n'owa bodaboda yeekwasa Museveni asanga ekinnya mu kkubo mane Museveni ekkubo liganye ekkubo omusajja aganya okukola amakubo Museveni oba yabaki n'obuuza gwe omuvubuka w'emyaka 25 lwaki weekwasa Museveni gw'omanyi obote wabeerawo ku mulembe gw'obote wagulabako walabako ku nguudo oba tezaali mu binnya weekwasa Museveni kati kakati luli dirwe wali olabyeko nga Museveni akoze enguudo oba kale bw'ataaliwo olina emyaka 3 for example okompolinga ku Museveni nti takoze enguudo walabako ku mulembe gw'obote ebinnya tebyaliwo oba tewaaliwo bizibu birala abavuka b'ennaku ezo bo bacomplaininga ku so the idea is very simple nga tetunaba kunenya bantu bonna batukulembera tetunaba kunenya President Museveni tetugamba nti talina musango naye tugamba nti gwe naawe baako kyokola Erias Lukwago omaze emyaka 10 mu Kampala nga gwe road mayor ng'oyogera ekigambo kimu njiwawo omubiri lwaki mu kasasiro w'egundi si gwe wasooseyo wansi kati omubiri oguyiwawa kubanga kati nedda tukkiriza mu gavumenti tuyisa bubi ffenna biki naye munnange musajja waffe road mayor Erias Lukwago atuyirawo omubiri lwaki si yasoose wansi mu kasasiro kati omubiri aguyiwawa kitegeeza omunakampala ogenda kumusigala gwe weeyirawo omubiri naye ng'oli agamba mbu ye yakuyirawo omubiri kati njagala kutegeera bali baafudde ye mulamu kati omubiri yaguyiyewa no lwaki nsiibula kati omubiri gwa Erias Lukwago ayiwawo omubiri mu Kampala sikyo yaguyiyeewa ng'abantu bafiira mu kasasiro we gwakuŋŋaanya leka nkuwa information I was reading about amateeka ga kasasiro ne butya bw'ofuna ttendo okutandika otambuza kasasiro gw'okimanyi nti olwaleero bw'oba oyagala okufuna kasasiro contract n'ogamba nti nze kankuŋŋaanye kasasiro mutwale nga kwegamba mbeere mu bizinesi ya kasasiro gw'okimanyi garbage collection business gw'okimanyi nti etteeka likugamba olina okuba ne firudi w'oteeka kasasiro zino zonna zi kampani ezafuna contracts okutwambuza kasasiro firudi zaazo ziruwa kiteezi ya KCCA yagulwa dda World Bank yagigula dda firudi zaabwe ziruwa tolinawo kampani z'omanyi eziwerera nno ddala kati kasasiro kakati kasasiro oyo
zimutwala wa kubanga tteeka ligamba nti bw'obanga gwe bw'osalawo n'ogamba nti njagala bannaye mumpe ka contract ntandika okuŋŋaanya kasasiro n'ogamba nti emmotoka zange zizino entambula yagenda kuba bweti abakozi bange be bano olina n'okubalagawo ogenda omuteeka babadde bamuteekawa firudi zaabwe ziruwa kaka kyenkugamba naye kiteezi libadde ettaka lya gavumenti lya KCCA kitegeeza nti bano balyanguzi kati ekyo kikumala bumaze okuswala n'ogamba nti bannange gunsingidde ddala ffe tuwokuba mu mutima gyaffe emirundi esatu n'ogamba nti gunsingidde ddala banneeka ŋŋende okyegedde si mutima mubi kubanga ebyo bibeerawo naye oteekeddwa okubeera omuntu yenna ali responsible omuntu yenna ataswala kati kasi otandika okugaana okuswala kubanga ne bwe baba bakuwadde omulimu nti bakuwa omulimu ne gukulema okukola obulungi gwe olina okwekuba mutima n'ogamba bansonyiwa omulimu gwankola ki gwannemerera oba temwampa byetaagisa kukola muki mulimu guno kaŋŋende nemekulabika bulala mu maaso g'abantu naye gwe notandika okuwa ensonga nze famire yange neeryawa mwe mwampa omulimu yeddoloze kisaka bwe baba tebakuwa mulimu kati gwe oyagala eyakuwa omulimu yaba akugoba ffe empisa zaffe zaalagawa ez'okugamba nti kanneesonyiwa emirimu okyegedde so twetaaga I think eyo ensonga y'ekiteezi it is a serious matter and more information is coming up. We need proper accountability from KCCA. We need to know what really happened and what went wrong, who did not do what they are supposed to do, who is responsible, and we are asking Lord Mayor Elias Lukwago totunyonyola totubuulira government byetakoze na byekoze va ku bwa Lord Mayor ogambe nti mpumudde because gwe ne wonoŋŋamba nti government tenyambye wano vaawo because gwe okubeerawo okwo tekulina kyekutuyamba kati vaawo gamba nze nga Lord Mayor government ennemesezza okukola emirimu gyange kati mpumudde naye gwe bw'oba olemeddewo kitegeeza olinawo interest ki lwaki olimba what is your interest lwaki olemedde kubeera Lord Mayor ate ng'olaga nti government tekuyamba kukola bwa Lord Mayor bwo bulungi why are you refusing to go? It is a clear message that you are lying to us watugamba otuyirawo omubiri nandisanyusa nnyo nga mpulira bagamba nti Lord Mayor weomukuba banoonya wansi eyo awo kyandingambe ti abasajja bana yayiwo bambi yayiyewo omubiri gwe mukama yayiyewo omubiri gwe kati omubiri gwaguyiwawa mukuwozaawoza buli ssaawa n'awoza kati gavumenti anti Museveni anti Kampala kati yagambye Kampala is a trap, is a death trap. Everything one day Kampala will just simply swallow all of us. And you are the Lord Mayor. You are the Lord Mayor. You are telling me Kampala is a death trap? What are you trying to insinuate? Then you go. Somebody else will come and possibly work with a bad government and make Kampala better. Because kati esawa twetaaga kumanya government imbi oba nnungi twetaaga kutegeera how do we get something good out of a bad government. That is what we are looking at right now. That's exactly what we are looking at. Tunoonya how do we get something good out of this bad government. We are not looking at you telling us because esawa eno bw'oli bwajja n'atandika okuŋŋamba nga Museveni bw'aludde ku bukulembeze nga Museveni simanyi bali banguzi simanyi biki I feel like you are fooling me. This is simply foolery. People have been saying that all through. Kati waliwo n'abantu abakola ogwo omulimu nga gwe mulimu gwabwe gwagaggawaliddeko kunnyonnyola bubi bwa gavumenti nga gwe mulimu gwe bakola nga ba Lord Mayor. So Lord Mayor tukusaba resign. Your last remarks. Dorothy Chisaka, our executive director, resign. Don't tell us why. Simply resign. You are responsible. Nja kukunyumizayo akaboozi oba kankaleke galawo kale
tubadde ne mwami Obote. Eno ebeera the weekend show tubeera buli lunaku olw'omukaaga ssaawa zibeera 10 ez'akawungeezi n'olunaku olw'esande ssaawa 3 ez'okumakya. Atubeera ne Bukenya Media wamu ne mwami Obote. Olunaku olwaleero lutagaddemukko mu setting yaffe mujja kutusonyiwa mutusonyiire ddala seeti ebadde tebalansinze. tulinamu omufu engeri wiki gyebaddemu kati gundi yasuze ku gundi Bukenya yabadde ku mufu akati ali mulumbe olumbe omusajja yalayira n'agamba nti buli ajja nayira anywe akati Bukenya atuuse wano ng'amaanyi temukyali kale mutusaasire kakati ate n'ekirala olumbe kwegaba kufiirwa embeera ebadde wiiki ebadde yakufiirwa ate omuntu gwe twafiiriddwa mukulu nnyo so kyova olaba alina esho yaffe etagaddemu naye etagadde lwa kintu eki kimu nti omusajja yafudde yabadde musajja yalaama ate yabadde musajja era munnamawulire okyegedde so byonna bibadde bitukwatako embeera ebadde nzibu era updates zonna muzironde muzinoonye kwa so we are really sorry ebitagenze bulungi ate ne twebaza Katonda ku lw'ebyo ebitambudde obulungi tubeera buli lunaku olw'omukaaga nga wegambye ssaawa 10 sande ku makya ssaawa 3 abantu bagambe batuwe emirimu yes tupangisa drones VIP drones kugamba mutuula bulungi nnyo comfortable esimu eziri tuzipangisa ne zikujja wano zikutwala wonna oba oyagadde tulina badereva abatendekere ddala obulungi enamba eri 07 07 6 4 55 53 07 6 4 55 53 enamba eyo bw'ogikubako basobola okutambuza ne bakutuusa wonna gweoba oyagadde mu Uganda ne mu East Africa. Drones ziri very comfortable kubanga emito bagyawula gamba bw'ogituulamu otuulira ddala nga VIP si bye bino ebyokutuula si taxi era taxi ndowooza gundi drone emu etwala abantu nga 6-7 that is enough space. How comfortable people very comfortable with AC. Mukadde ke kamu njagala n'okutegeeza kusula moto ze nesangibwa Makindye tuuka ku kalenda giyise waliwo wali Africa Oil amafuta opposite wolaba emmotoka ennyingi esula moto zibagamba nti buli nsonga yonna ekwatagana n'emmotoka oyagala kugula mmotoka mpya oyine emmotoka yo oyagala gireeta kukola top up bakuwe emmotoka endala ebyo byonna bagenda maaso n'okubanga babikola balina trackers ez'emmotoka empapula zonna ezikwatagana n'emmotoka basobola okuba nti no bazigoberako n'okuba nti bakuyamba ku buli solution yonna ekwatagana n'emmotoka mbuufu obufaananako bwetyo. Mukadde ke kamu njagala kutegeeza Urban Bar omupiira gwakomyewo Premier League buli lunaku osobola okujja n'otakinga position screens gagadde weeziri okubeera nti olabirawo Premier League ne leagues endala nnyingi nnyo ate mukadde ke kamu ekyovu ekyokunywa kibeera kitambula mbufu obumu oba obulala ate era ne entertainment weri nnyingi nnyo ojja kujjukira nti Sunday balina la branch olunaku olwokusatu balina campus night Friday sembayo mu mwezi babeera n'ekibira ofaananako bwetyo. Urban Bar esangibwa Namuŋŋoona tuuka ku Orthodox Smallgate opposite we wali ebbaala eno eya Urban mbuufu obufaananako bwetyo mukwano gwange. So thank you so much abasiddiyo omususuziri erinnya agaliwo omukutu kwe tuli genda maaso okuba nti olikinga video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.